Yes, because I've seen deployment here, which is not normal. I mean, there are a number of patrols, over 5 patrols, which I've seen here around the corner there, with so many policemen and soldiers, those in uniform and in plain clothes. And definitely they have caused a scene which sends fears, I mean worries as to what is going to happen next. And it will not be unprecedented because it has happened here before. It was a similar situation a couple of months ago. No, shortly after their arrest initially in 2021. We got release orders, we got bail, we came here, and what transpired is well known to you. So we hope it will not be a reoccurrence of the same, but we have those worries considering the heavy deployment we have seen here. Thank you. Bail eyababaka baffe Alan Ssewanyana ne mubaka waffe Muhammad Ssegirinya era nga tuli bamalirivu okuba nti leero tugenda nabo ewatali kubuusabuusa tetulina programu ndala nyi kibuuzo kyobadde obuuziza kikomena kuffe toddamu kibuuza muntu mulala tewali programu ndala yonna egenda kutambula lwaleero okujjako okutwala babaka kagwake kayetonye ne mwezi ba mukaaga gwa kito tetugenda kuva wano. In fact neyo tuba tukeesezza teri kuva wano. Emmotoka twagula ziringa sanyu lyampitiridde dda nabivuddoozi okuva we nawulidde ne nva ku byenkola okuva obwedda ndi wano era nninze ketonye kagwake nze ndi wano kubanga nze ndi wano simanyi na kyakwogera nze ndi musanyufu kubanga omubaka wange olwaleero bamuliriizi nze. Erinnya lyange nze kwagala Angel Sweet Mama nga ndi Lodi Kansala nkiikirira Kawempe South 1. Ensonga lwaki tuli wano tulindiridde babaka baffe omuli Mr. Update Honorable Ssegirinya Muhammad ewamu ne Honorable Ssewanyana Alan bateereddwa kooti ebawadde bail ku bukadde 2 kati ne tusalawo tujje wano tugende n'abantu baffe kubanga kibadde ebbanga ddene nnyo bannakawempe tebalina mubaka waabwe nga ab'Emakinde tebalina mubaka waabwe Honorable Alan Ssewanyana mulwadde. So tuli wano twagala batuyambe batuwa abantu baffe tubatwale. Eky'omukisa omulungi nti omuntu ekibi sitaani tasobola kuba walubeerera Katonda yaba ow'olubeerera. Osobola okukola omuntu ekibi ate n'omufuula Mandela. Mu Uganda muno abantu abatunyigiriza munaye tebakimanyi tina ate bafudde ba Malcolm X wano ba Luther Martin King wano ba Mandela ba Thomas Sankara wetwogerera kati ba Ssegirinya na Alan Ssewanyana bafuuse ba Thomas Sankara osegera kati ekoti ye batadde fatuli wano paka oba budde ku kirungi enkya Valentine ate olunaku lwa Valentine kala nga wogiraba myufu twalukyusizza tugenda duyita Ssegirinya Alan Ssewanyana Valentine's Day komenti no lukyuse kate koti yamaze dda fe tuli wano tulinze ne basukali babali bana bambala gundi zaabwe ez'ekifunfugu eziringa ettaka bo bakimanyi nti n'abasajja babatadde. We are very happy gwe tomanyi kiri Kampala buli muntu akyasirise bwati ayagala kuloba Alan Ssewanyana Ssegirinya nga bayingire ku stage honorable gwosooka olaba ekigenda okubaawo nenjagala okwebaza abababa mwena batubereddewo aba media mwena batubereddewo nti okavalinga n'essaawa zino nti tuli ku baba mutuwadde discoverage kiraga nti muyimiridde n'abantu abala tebandize naye kakati kino kiraga nti Ssegirinya na Alan Ssewanyana ono yabanyigiriza bateka mu komera tetitegeera nti bagenda kuvamu nga bamanyi badanere bwe batebaali nga Nebukadineza abasibye nga tamanyi nti nate mu komera wansi gye bali mu dungeon nti ate Katonda gyagenda okusanga ba Daniel kati ba Daniel baffe tubakimye mu komera beba Alan Ssewanyana ba Ssegirinya gwogenda kulaba ekigenda okubaawo kakati ate gwe kankubulye n'akantu ke mutamanyi olaba